Alright, nga bulijjo it's Projan Media TV. N'essaawa zinnyini mbeera njagala ate nga nkuwa eggulu lyaffe ery'olunaku olwaleero nga bulijjo. Bampita Andiranda MC ya Team Jordan mbagala nnyo, Team Oman mbagala nnyo, Team Saudi mukola omulimu gw'amaanyi, community ya UAE mwenna tubagala nnyo, mikwano gyaffe mwenna bakadaama badriver mwenna tubagala nnyo nga mukirano Projan Media TV lwansonga mukola omulimu gw'amaanyi. Kale obutakulisa ate njagala mbeere nga nkuwa eggulu lyaffe ery'olunaku olwaleero. Kale bina twabirabe ntino Rema Namakula yagenze n'aleeta omusajja manyiddwa nga Dr. Muza Ssebunya babakyalirako omuganda wange. Ne kati embeera eyo nayo yabaddewo naye Sheikh Muzata alina ekintu kye yakoze ekitaasanyusiza abantu bamu oba giyite ttiimu ya Eddie Kenzo. Sheikh Muzata ono omusajja mukulu yavuddeyo n'agamba nti nno abantu bonna tubeerawo mu bulamu naye era munnange Rema mama we bali kubanga oleeta omusajja. Naye twakuwa buli eri Sheikh Muzata obedde alina ebintu byayogera naye ng'olaba bikona Eddie Kenzo bennyini. Kati nno Sheikh Muzata yagambye nti nno va ku buli eri wamma obusajja mbu bukyetegereza samu njagala mpase omusajja ng'alinganga maama naye nga bambi Eddie Kenzo omusajja atu nga balaka ebigaba bikoona ye buli bulaavu nniga busemyokozo tebuwasana kuwasa bubeeraawo bulimba baana b'abandi bambi Eddie Kenzo mu nnaku gye yawulidde ennaku maaso ga muwala we nga Sheikh Muzata ebigambo bino wabyogerera. Sheikh Muzata teyakomye okwo n'agamba n'okugamba lwaki tekagenda ne kawasa ne nnyina waako. Okiraba ekintu ekyo kugamba Sheikh Muzata yavudde ddala ekitibwa kya musajja mukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo maaso ga muwala we amanyiddwa nga Amal Musuuza. Naye nga ebintu bino byonna byapeninzaawo ennaggulu nga musajja mukulu amanyiddwa nga Dr. Muza Ssebunya bagenze okuba nga bakyalira abasenga ba Rema Namakula. Kati bambi embeera yo muganda wange yabadde awo yabadde nga yadde tenza na kusanyusa addemu n'akatini naye musatu Eddie Kenzo kale tumugumye gwe commenting awo oli timu Kirema timu Eddie Kenzo tuwe ndowooza mu comment box webale nnyo webalire ddala.